Okyalaba okwanjula n'embaga. Mali abana bano engonzi zaabo enkala Mali Robert kirabo basabira omugisa mazima wa Jona agenda akomamu ekyagenda kumuhereza omwana waaye omugonzi bwawe amukomeremu amuyemu akasongoyi mazima omwayira kale kamufunfumeke akasongoye ajja akamusonsomeka mukanwa. Yes, Jona Limukezi, you sonsomeke. Wow! Wow! Omwana mazima kona akamizire Wacho kunywa obukala munigo otamutebe kikonde mu Okay, agenda munywisa. He's going to nywisa her. Agenda munywisa. Wow, nywisa engonzi. Yo Johnny kanja mayini pote I love that. Very lovely. Bona bakombera hamwe minwa. Bakumirira hamwe. No komba they are combing hamwe. Wow, exactly. My God. And hello. Amunywesa somwana. Delta TV tukole nkwagala nnyo tuli wano ne daddy eyazaala omugole omwami bannange wazaala omwana olaba kyakoze ego nsemereirwe muno nsanyuse nnyo era kinsanyusiza namwe ababaddewo mwebale nnyo okujja n'okutuwagira tuli basanyufu era omukolo gutuweeseza ekitiibwa nnyo mwebale nnyo okujja abagole baffe oyagala bagamba ki leero abagole bange kyembagamba nti kino kikolwa kya mwoyo bakuuma obwesigwa bakuuma amaka eka yaffe ebeere n'ekitiibwa sebo twenza nnyo sebo kona mukadansi webale nnyo olaba abaana kye bakoze ndi musanyufu tobaawo nkagala Embaga bwewedde ng'omukyala akyusizza shining black dress n'omwami we ng'ayambadde basket ya white n'essaati ya black bakikoze okusobola okufaanagana obulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala kuleeta mikolo ku Delta TV, mwebale kwagalana, mwebale kwekuuma, mwebale kukola mikolo mirungi ate ng'ekisinga obukulu mwebale kuddira mikolo gyammwe gyombi mugikwasa Sharitas by the World. Bwetukwasa omukolo kiba kiwedde oba tujja kuddamu kwetaba obunonya ebintu ebibiri kuba byonna tubirina mu kifo kimu batuyita Sharitas by the World, your bridal supermarket. God bless you. Ekirabo kyetwanga biranga kigwa Lydia mazimugenda kunzitaze naye bale katonde yakutonde nanze ngekituka
olage wateekako ttengo wamwatulanga entengo bavumula kali balina ejjogo telema obina itizote oyana kulazake yafifite okekale fote kolangaze wemegetere sente buno obulambulinga kibala mu musana bwakufukirira bweyaziryakera yasigala zinoga zigondera ziruma asitukane yekiriraire mwanguweko ngogaya kuzikuteganya tokyevuma tule zote nyingine tutapata kesho kati kola funa kozifuna tewerumya Uganda basebo ne banyabo tusanyuse nnyo okubasisinkana wano mukolo gwa muganda waffe John okusookera ddala tusooka okwebaza abazadde abalunda John ffenna tuli balunzi balunda John ne bamumaliriza ne bamutusindikira naffe gye tuwangalira mu kibuga ne tutandika omulunda John singa yali mubi twali badde tetumulunze naye John oyo mwana mulungi era tubeebaza okuzaala omwana omulungi n'ajja mu kibuga naffe n'atukwana John tukwebaza okugumiikiriza n'otuuka ku bufumbo obutukuvu naye obufumbo bw'oyingidde olina okumanya nti mubeeramu ensozi n'obuyiringito naye John bw'osanga akasozi toggwamu maanyi nkusaba Mungu akugumye obeere musajja mugumu tolowooza nti ojja kuyiringita buyiringisi ku buli nsonga neebaza abantu b'ekatwe abanteekamu obwesigwa n'embeera chairman ow'omukolo gwa John okuva lwe gwatandika paka olwaleero ng'era ate ngenda kugumaliriza ne twebaza abantu ababeereddewo John mu nsonga zonna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala wange abeeko kyabagamba naye inshallah mpozi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nzenno okusinga ngenda kwebaza nnyo mwami John yateekamu obwesigwa mu miitingi z'ekatwe z'omukwadde bakumakuma abantu okujja mu miitingi mukwano gwange omulungi webale nnyo okubeera ng'owaayo akaddeko ak'omuwendo nogamba nti nokolabe programu okwanjula n'embaga wano ku Delta TV tukole twongera okugamba nti congratulations omwami John Businge ne mukyala wo Lydia tumukunde mwebale kubeera nga mwatwesiga ne mutukwase emikolo gyammwe gyombi ate era naffe ne mutusiima nti ddala twakikoledde ddala bulungi batuwadde ne certificate yabo boolaba nga twakikubye ate naki nalo nawe oyagala okikuba jangu totya sente zoyina kwe tukulaningira omukolo gwonna mu ssaawa emu naye nga nyongera okugamba nti mukalowooza kaffe olunaku olwaleero ebiseera ebisinga tugenda ne tugamba nti bwe mba nga nkola embaga wedding reception ngiteekebwa mukwano njagala okugamba olunaku olwaleero osobola okubeera ng'okoppako ku bannaffe batumukunde kye baakoze tebategedde nti abantu baabwe abasinga bali hoima tebagamba bwe tunagikolera e Kampala wadde gye tubeera wadde gye tukolera abantu tunaabatambuza tutya tugenda kuba nga tusosodde ne basalawo embaga yaabwe oba reception yaabwe ne bagiteeka gye basinga okubeera n'abantu baabwe abangi naawe nomukwano webeera ng'otegeka embaga yo fuba okulaba nti otunulira abantu bamwe mwembi basinga kuva luddawa baba nga basinga kuva ku Ntebe Road reception ginoonye ku Ntebe Road babeera basinga kuva Mpigi reception giteeke ku Mpigi kubanga kijja kubanga kibasumbwa okulinnya taxi batandika ogamba gunintwalako abantu abamu tebagala baddugaliza mmotoka
kale nofuna wedding reception ng'ogiteeka mu kifo gye mumanyi abantu bamwe gye basinga okuva buli omu asobola okuba ku mbaga yammwe okitegeera kuno kubeera kujaguza akati nomunaye nkugamba nti aba Sharitas by the world be bankozeko enviiri ne makeup ate be banyambaza ekiteeteeyi tulina gowns dresses miss dresses gomesi tutegeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu ate nga n'abaana b'ekisulo wamu nedde tubaaniriza mu kujja okusoma enviiri nenyogera okugamba nti Malakai Ecology oba ogenda okolere wedding reception yo ate era nga munnange balina fish balina chicken balina bulunzi obulungi osobola okolerayo graduation party birthday party surprise buli kimu ne bwoba oyagala genda kuwumulamu Malakai Ecology ekitende be bakyasinze okuba n'ekifo eky'omulembe bw'oba totukanko ku Malakai simanyi kyolinyumiza abantu mukwano Malakai Ecology ekitende is the place to be nkoze ne Shafik mukwano gwaffe gwe twafuna omupya Irene Hoima tukutumiddeko nnyo ate ne Philip Chiwama Magaya nawe tukutumiddeko nnyo bwe bali kubeera ng'olaba Delta TV tukole mbagala nnyo nze abatumidde ali mu kulaba Delta TV nawe kenyini nkutumidde nkusiibula negamba nti tusinkane ate ku Sunday ja wabula tera kubeera ng'olaba ne program ya mami yakolamu era nga tugamba oba olina omukyala yenna gwolaba olugendo lwe nga kati muwanguzi naye ng'olugendo lwe lusanye okubeera nga luteekebwa ku TV nazzamu abakyala abalala essuubi tuwe ennamba ye y'essimu tujja munoonya kasita nakkiriza tumukyaze ate naye atubuulire yakola atya okutuuka ku buwanguzi ku programu yaffe ya mami yakolamu ebeerawo buli lwamukaaga ssaawa emu mpaka 2 yenze Sharita mazima wanvu mukyala kaweesa bye bye. Sirimba lero bino binjogera byankumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze